Minisita omubeezi w'ebyobulamu Sarah Opendi ali mu bukiikakkono bwa Uganda okwetegereza abalwadde ba kinyeenya mutwe. Ono asoose na kulambula ggombolola ye Odeke mu district eye Omoro. Opendi agamba nti kyetaagisa okusindika ekibinja ky'abasawo eky'enjawulo mu kitundu kino okukakasa obanga waliwo abantu abajja abakwatiddwa ekirwadde kino oba waliwo ekirwadde ekirala ekibatawaanya. No, we shall get the team from the Gulu Regional Referral Hospital. Yeah, because that is really our regional referral facility. They have been here managing some of the cases, even in Kitgum. We have another team in Kitgum. So we are going to balance from the Gulu Regional Referral Hospital and pick other teams from Kitgum. And if necessary, we shall pick one or two from Kampala. Chokona alabudde abakulira district mu bitundu bino okulaba ng'ensimbi eziweerezebwa okulwanyisa ekirwadde kino zikozesebwa bulungi. We want the district teams to do the outreach services as frequently as possible. And Chairman, I want to appeal to you on behalf of these people. Funds once sent, utilized must be accounted for in time. Bano era bakalaatidde okubunyisa enjiri ya gavumenti ey'okugaggawaza abantu eya Operation Wealth Creation kisobozesa famire ezirimu abalwadde okujettanira okusobola okukyusa obulamu bwabwe. No, the government is going to come and bring the necessary foodstuffs to the affected families. But also my appeal to the district local government is really under the Wealth Creation program, which they should be able to identify these families and give them the necessary support. If it is cattle, let them give them the cows, at least each family, so that they can be able to get some milk for these children. Minisita alambudde ekifo awali wajjanjabirwa abalwadde ba kinyeenya mutwe ekya Hope for Human Treatment Center okulaba engeri gye kisobola okwongera okukozesebwa okuyamba abalina obulwadde buno. Ababaka ba Parliament okuva mu mambuka ga Uganda omuli n'amyuka Speaker Jacob Olanya bazze bagugumbula gavumenti olw'obutakola kimala okulwanyisa wamu n'okuyamba abalina ekirwadde kino. Ye ssentebe wa district ye Omoro Douglas Peter Okero agamba nti okumalawo okukubagana empawa ku kirwadde kino wakati wa bannabyabufuzi ne Minisita y'ebyobulamu weetaagisa okunoonyereza okw'enjawulo okutali mu kyekubiira. That we need to do what is called clinical audit. So that comprehensive clinical investigation is done to separate whether these suspected cases are confirmed cases of Nodding syndrome or it is epilepsy. Honorable Minister, the statements that are being issued both internally and also by government because clinical audit has not been done. Abalina ekirwadde kino baliko obuyambe obubaweereddwa okuva mu United Methodist Church e Gulu. Gye buvuddeko katono NTV yakutuusaako eggulire erikwatagana n'engeri abalwadde ba kinyeenya mutwe gye babonaabonamu nga kumpi tewali ayamba.